batangira ensolo enkambwe eziyinza okujja okubeera nga zikampinga mu kifo ewali ekitoogo. Mu ngeri y'emu Lutaya wanjagidde ebitongole by'ewannakyewa ebiri mu Ntebe n'abo abalumirira obutonde bw'ensi okuvaayo bakwasizeeko abakulira ekibuga nkaweefube gwe batandise okusaanyawo akatoogo kano. Ku CBS FM ey'obujjajja, nze Julia Mukakooza, Entebbe. Ate mu ssaza Kyaggwa abatuuze mu bitundu ebitali bimu ebiyitwamu oluguudo mwasanjalo lwakyetume Katosinyenga mu disitulikiti ey'Ebuyikwe basabye abatwala ebyokwerinda bongere amaanyi mu kulawuna naddala mu budde obw'ekiro okusobola okukendeeza ku bubbi bw'ebisolo obusitudde enkundi mu bitundu ebyo. Bano mu lukiiko lwe babaddemu n'omubaka wa gavumenti mu disitulikiti eyo Jane Francis Kagayi bamutegeezezza nti ababbi mu kiseera kino kirabika basinga abasirikale obukodyo nga newandibadde waliwo emmotoka ez'ab'ebyokwerinda ezirabwako ku luguudo luno mu budde obw'ekiro, naye ate ababbi baziyitako nga bamaze okusala ebisolo by'abantu ne bakuliita n'ennyama nga mpaawo agamba. Mama RDC abantu bo bafubye okulunda n'okulima, naye maama obubbi bw'enkoko obubbi bw'embuzi n'ente ne batukudaalira nti asaze musiraamu ebyenda ne bwe mulya. Maama nzitira ofuga emmotoka nga mpita ku luguudo luno patro ntera okuziramu, naye mbadde nsaba obukugu bw'abantu abali ku patro bwongerweko, kati ababbi babasinze nnyo obukugu, ebintu by'abantu ne byonooneka. Wabula bana RDC Jane Francis Kagayi abasuubizza tibakutuula mu bwangu n'ebitongole ebyenjawulo eby'ebyokwerinda okusala amagezi, kyokka n'asaba abatuuze babeere beegendereza nnyo ku mbeera y'ebisolo byabwe bye balunda. Musaza Singo omukubiriza w'abataka abakulu b'obusolya era omukulu w'ekika ky'Ekkobe omutaka Namwama Augustine Kizito Mutumba asabye abantu ba Kabaka bakozese ettaka lyabwe nga balimirako emmere kibayamba okulitaasa ku bakyala kimpadde abeesomye okulibanyagako. Omutaka Namwama Augustine Kizito Mutumba bino abyogedde aggalawo omwoleso ogw'emmere ennansi ogumaze ennaku ennya nga guyindira mu kibangirizi eky'ennimiro ey'essaza Singa eka Nnamba mu kibuga Mityana ogutambulidde ku mulamu okugamba nti okulima emmere ennansi kituyamba obutagwirwa njala mu maka gaffe. Omutaka Namwama agambye nti bakizudde nti okulimira ku ttaka wano mu Buganda y'engeri yokka egenda okutaasa ettaka ku basaatuusi, naye yeebaza nnyo mu kwenda olw'omwoleso gw'emmere ennansi. Obulimi kikulu mu bulamu bwaffe mu Buganda ne Uganda lwa nsonga nti abantu nga 80 ku buli 100 bayimiriddewo ku bulimi. Okulima emmere ennansi gye tusanzeewo n'ennansangwa nga bwe mwolesezza kya mugaso. Olwo nansangwa olwo gye tusanzeewo eyangira bye wali ebimu ng'amatooke gajja luvannyuma kooko, ate ne tusanga n'emmere y'omu ttaka nga yajja mabega gyempise nansangwa ne gye tusanzeewo, kubanga bwe nyambala ekkanzu kati eno ekkanzu ya Buganda, naye ku mulembe gwa Ssuuna we yakola ki we yayingirawo naye kakati ya Buganda. Kale emmere yaffe yonna yonna tusiŋŋaana abamu ennaku zino ng'amatooke gaba kaluubiriza okufumba, naye tegalimu ebirungi naye okulya amakoloni na muceere bazita French fries. Minisita omubeezi owa gavumenti ez'ebitundu era avunaanyizibwa ku kulambula kwa Kabaka Oweekitiibwa Joseph Kawuki asabye abalimi abayolesezza bongere okulinnyisa omutindo ogw'ebyo bye bakola kibayamba okuvuganya ku katale k'ensi yonna. Ye Mukwenda David Nantajja asabye eby'obulimi byongere okutumbulwa nga bayita mu nkola ey'ekikugu. Okuddayo mu ssaza Buddu abakyala baweereddwa amagezi okwekkiririzaamu saako okwezimbamu obusobozi n'okukola ennyo nga tebeesigulidde ku baami baabwe basobole okweyimirizaawo kababenga babbaabwe tebaliiwo. Bino abakyala bibabuuliddwa omusomesa w'enkulaakulana mu Buddu CBS Peosa Sako Ssekabira Kyazirubega mu musomo ogutegekeddwa ebitongole eby'ekkanisa eya Kabanda kya Development Center nga ekitongole kino kivujjirirwa ekitongole ky'abazungu ki Compassion International guyindidde mu gombola y'ekyesiiga. Ssekabira Kyalisirwega abuulidde abakyala nti obudde bwonna basobola okufiirwa abaami baabwe nga bwe kityo balina okwetegekera akaseera akalinga ako. Wekkiririzemu osobole okuyimira
kuyimirira mu ngatto z'abalonde b'abataliiwo singa omuyimba ate omwenkanonkano kitegeeza okuyimirira mu ngatto z'abalonde nga taliiwo si kuziyimirira mu enyirigi agantudemu kanyegezeemu olwo okuyimirirawo mu buvunaanyizibwa bw'omwami oba waali oba taliiwo kuyimirira mu ngatto z'abalo katulowooze nti waali gwamulina gwatamulina okuyimirira mu ngatto z'alibadde ez'abalo wabulaga nti wange yanfaako kitalo nnyo mu nnaku naye era olina okuyimirira mu ngatto zoyo yakola ki kakati bw'anaagenda wategedde nti agenda ddinnyako kati olw'okuba tomanyi lwaligenda olina okubeera omweteefu essaawa yonna n'olwekyo okuzimba obusobozi mu mukyala kuba kuyamba mwami buli lwe tuzimba omukyala n'aba n'amaanyi n'aba n'obusobozi neyeerabawo tuba tuzimba obusobozi bw'omwami kubanga omwami bw'anaaba taliiwo omukyala yadde okubeerawo bino ebyawala omwami yagenze kalisi okutwala amatooke omwana namugobedde ekitabo muliida anakumawo akawulire n'aliwa ssente mu nkola eyakubiiye. Ronald Sekiwunga avunaanyizibwa ku by'obulamu n'ensimbi mu kitongole kino ategeezezza nti okuva lwe baatandika mu 2008 balafuba n'okuyamba abaana abasoomozebwa mu byenfuna wamu ne bannamwandu. Tusomesa abaana ebyemikono era nga tulina ebyalaani, tulina ebyamasweta, tulina kompyuta, okubajja, tulina okulima. Tusomesa n'abazadde baabwe tugezaako okuba empawalinga okubawa obusobozi bo bayambe bennyini abaana baabwe okubajja mu bwavu. Kati tugezaako bo bennyini abazadde okukyusa endowooza zaabwe, mindset zaabwe okulaba nga basobola okuba nga balengeza awala abaana gye batasobola kulengera. Mu ssaza Mawogola nnyini ntebe wa disitulikiti ey'Essembabule omulonde mu NRM Patrick Nkalubo asabye ab'oludda oluvuganya gavumenti abayitamu ku bifo eby'enjawulo babeegatteko balabe nga baweereza abaabalonda basobole okukulaakulanya disitulikiti. Patrick Nkalubo era nga ye mwogezi w'ekibiina ky'NRM asabye n'abakiise ku lukiiko lwa disitulikiti bonna abayitamu bakolere wamu okuzimba disitulikiti yaabwe y'Essembabule n'akoola bonna abaali baawukanye mu kunoonya akalulu ti kyekiseera ate baddemu batabagane. Patrick Nkalubo agambye nti tagenda kukkiriziganya n'abo bonna abavumaganyisa gavumenti gy'aweererezaamu nga buli kintu bakikumpanya era awadde abakozi ba gavumenti amagezi babeere beesimbu ebintu ebiweerezebwa bituusibwe wansi ku bantu. Abantu abasinga ffe abakulembeze ffe tukyaya gavumenti ne baleeta ebintu ne tubittirawo ne baleeta kiri ne tukitira wali. Nkubira omulanga abakozi ba gavumenti tubeere beesimbu tukole ebintu Pulezidenti Museveni by'anaatuwa bituuke ku ground. Mmanyi n'abakozi ba gavumenti bangi bannonda naye njagala kubagamba kino Katonda bw'ogenda n'osaba omulimu ne bagukuwa gukole kubanga mu gusaba okusaba ogwagala. Bw'oba oli wa mwami wa ggombolola beera mu field. Bw'oba oli wa muluka manya omuluka ensalo gye gutandikira ne gye gukoma. Bw'oba headmaster genda ku ssomero mulekime kukyayisa gavumenti ya NRM ate ng'ebikola ebibaweereza. Laba ba headmaster nti ku masomero we bali, laba abasawo nti gye bali, laba amalagala ga gavumenti nti mu malwaliro mwegalikola ripooti ogiweereza ekkaawo. Nze nja kubeera ku mugongo gwa kaawo mulemereko, kaawo atawaanya assistant kaawo atawaanya ow'eggombolola, ow'eggombolola atawaanya ow'emiruka, era tujja kukola ate tujja kukolera ddala. Naye tusuubiza okukola buli kimu nga bwe kinaaba kiri. Onooba wadde osuubira kubanga nze kyenjagala mu bulamu bwange kye bayita value for money. Baleese miliyoni 5 za kulima luguudo. Nkalubo atudde ne banne ku miliyoni 5 baagala balimu oluguudo lwa miliyoni 5, ebisigadde bikole ki tekijja kukola. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gage